jako akawuwo. Bino byonna bibadde ku kyalo Nangabo Kasangati ekisangibwa mu district e Wakiso nga bano okuli Naluga Christine, Babire Regina, Nabosa, Kato Bone ne Timothy Chanda be bagululana ne kitabo omuto eyabakuza nga bamulumiriza okubatwalako ebintu byabwe omuli ettaka, amayumba kono okubazibire kubo mwe bayita. Naye alemedde ku ttaka ly'abaana, ffe tuli baana, tuli bamulekwa tukolidde mu nnaku taata waffe yafadda. Naye tuvuddeyo twerwanyeko kuba ekyapa kino tukijje wala. Ate ayagala kulyeddiza, lyonna ayagala kulyeddiza kuba yalissaako ne caveat. Abatuuze batuuse n'okwerabira Katemba atali musasulire abaana be batandise okumenya ebintu nga wano kitaabwe Kibuuka Musoke abadde ne Bakanyama nga walagira Bakanyama bano abadde bakutte ebiso emiggo okubalemesa okumenya. Oluvannyuma amagye okuva e Kasangati gazze ne gakwata Bakanyama Kibuuka be yabadde aleese ne bonna ne batwalibwa ku poliisi e Kasangati kyokka eyakulidde mu Bakanyama akomyewo ng'ayagala okutaasa banne era naye ne bamukwatiramu. They even hold hammers to hurt us. Why are they holding hammers to hurt us? I will kill you. Come on, I'm okay. Kyokka abaana abasigadde bakola effujjo, emiti egyabadde gikola ekiyumba ne bagikwata ne bagikumako n'omuliro. Ebintu byafujjo. Mukulu w'abaana bano Babirye Nabosa ategeeza nti omugenzi Luswata Felix ye yali kitaabwe ng'era bwe yafa mu mwaka gwa 2005 ne wasigalawo Kibuuka Musoke taata waabwe omuto nga ye mukuza eyatandika okubeefuulira era nga tabakkiriza kukozesa ttaka lyabwe ko n'ebintu ebirala. Mukulu wa taata waffe yafa tuli bamulekwa. Twakula na maama waffe. Twakula ne maama waffe. Naye omusajja omukulu ekirungi yagambye si yatuzaala. Omusajja omukulu Kibuuka Musoke Emmanuel yaganidde ku ttaka lyaffe. Agamba nti tubonyebonye tufune ekyapa talina watuyambidde naye alemedde ku ttaka lya taata waffe. Olw'okuba yagamba alina ssente, alina abakulu bonna mu ggwanga basobola omuyamba. Ffe ng'abaana ffe taata waffe yafaanana kyokkozi. Aleeta endagaano ng'alagala 1993 taata waffe mbu yamukolako kimbu yatunda. Yatumugamba ye nnyini eyagula teyasayininga. Kyokka eteraga plot number teraka block number. Amanya kuliko Kibuuka ime. Ye nyini emusuka manyo n'omuso. Ssentebe w'ekitundu kino Sebyala David alungamiza kwani omutuufu ku bintu bino n'ategeeza nti abaana be balina ebiwandiiko ebituufu era nga n'ensonga zino zasooka kubaako mu ofiisi ya ssentebe w'ekyalo kyokka yeewuunyiza okulaba nga bakyalwanagana ng'ate bandibadde bateesa kubanga bamanyi ekituufu. Yagamba yagugulako ate yagenda okuleeta ebiwandiiko ffe ng'abakakiiko n'abatuuze abalala yalema okubiwerekera. Agamba yagula ettaka mu 93 n'asasulako naye ate ye yagula ye yawandiika ye yajulira neyamuguza teyateekako mukono. Kati ensonga tuze tuzitembeeta mpola mpola mu ngeri ya Bwaseruganda, ngeri ya Bwakika naye Mwami Musoke Kibuuka aganye okuwa abaana ettaka lyabwe naye ng'ettaka lya kitaabwe ate Mwami Musoke Kibuuka si yaligula wabula lyali lya jjajjaabwe. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.